Ngero kula musako omulungi tugamba ntino tuina ate kigenda maaso kyabanafe abaislam corporate abachala kiri kumwe oyagala kubanga ogenda kuserena nawe obeko kyolya ejja kuba dina katino oyina okutunyonyola ekyambalo kya hijab likyogereko mu ngeri ennungi kiwane era lwaki kisinga ebyambalo byonna tekamu ekigambo ekyenkya amanya gotegeerabira sinka 8338 tujja kulonda abasinze abantu abagambye nga weekend egwako bwetyo mugende mweyagale banga tuli okuteekateeka Sseguya. Hello. Good morning. Morning. How are you? Fine, how are you? Gambachi. Namwe mbalamusizza. Manyi mulinze nnyo president waalwo naye mbu Isa abirye Joel yafunye omukyalo omulala. Nebene kayi esinga ngenyumira gayo ono. Ono bayita nago taliyo. Gweja ku DJ Nimrod. Kati ne bagamba mbu awuli yanobye. Naye nakoze okunonyereza kwange walayi nebaza Mukama Katonda eyamba jali. Tanagende. Naye mbu yafunye Sandra namulindwa. Naye ebino byetaaga kusooka kuba really verified. Naye nga kizibu okuwakana. Naye nga bwe bitwe bibiri. Ebintu byo tujja biddira omusogoyo simu yangu naye ebintu by'omukulu tujja biddira eddanga tufunye obudde kubanga luwo n'ebyekika kya Ssemwanga abamu ku b'ekika bwe basazeewo nti ebintu bino zali okubitwala waakiri tubifiirwa ffenna naye nga kijja kyewuunyisa naye maaso tujja bituukako ndowooza katusooke tujjawo bino ebya desire luzinda bisooke bigende sooka kwa byonna nze kye nazudde e Kampala alimu abawala 5 batubulire nga singa sekinnooma kukwatira ku musajjawo musiibule asooka Mariam Kisaaki nga tuludde muwuliza nawe yagenda London ayina gye yagenda okukola emirimu oyejjukira y'omu ku bapasula Kitaka Fred oyo mwagadde bwagazi okaba mwaka guno siga ngambye abawala abali mu Kampala nga singa kukwatira ku musajjawo musiibule afuuka bisasongole tinatine Mariam omumanyi yasirika nga yakwatidde ku musajjawo nga Tito Tong Hassan yalibba ambassador Sali bonna bwe bityo abeewaabwe basigala bakola tebategedde kigera mu maaso ono kanjogereko kino Nwaji naye ali mu ttuluba eryo kakati Desire Luzinda ye amenye likodi wawulira bino nti muka Lwasa yanobye bagamba nti naku zina badde akiri mu nnyo Lwasa naye oli kyali wafu naye katwogere ku nsonga zino naku zina badde tata tata era ddala kuba n'emmotoka eyo yagimuweeredde ddala kaakati mpozi Desire Luzinda ono ayina ennaku zino zonna omusajja oyo bw'abeera apepeya naye Lwasa abadda muli Desire yaŋŋambye nti kinsusseeko abanjogerako ebintu ebingi ennyo naye kakati Sseguya oliwa ndi wano jangu nkunnyonnyole nga pulezidenti w'abakola olugambo lwonna byendowooza gwe nsuubira ayinza okitegeera najja ku Bukedde tugenda wali ku lediyo yaffe embuutikizi n'atandika okusumulula ebikwata ku Lwasa lwaki ddala agamba emyaka 25 ng'ate namukuba ekifaananyi ng'aline copa nga TV ya WBS etandika emyaka 18 giyise era kyalimu 25 kyagamba yagikola alina emyaka 6 kati oli mugenda mu myaka 4 bagamba yaddidde omusajja Omunigeria Franklin Emuobo eyamusaasaanyako ebintu biri obijjukira mu kaseera ke kamu ate yataddeyo ekintu kyesaagana kwogera kuba byankeeta buli muntu okwagala okumwogerako n'ateekayo akatambi nina binalengedde nange naye katukomye naawo n'ekigambo ekyo kyantama mu kamwa kange naye yataddeyo n'ebifaananyi ebirala nga ali mu swimsuit yabadde eri ku Serena ekigo bannange naye ng'ensonga ya Lwasa ye baasooka mu bya bizinesi neeyitamu neefuukira ddala laavu ekutta akati bye bino Desire byannyonnyola ati Sseguya naye omulaba olala nno ngambako ng'ogenda kunkwatiriza biwulira buwulirizi Desire Luzinda waddingana n'omusajja oli omu Nigeria tekisoboka takyali kiraasi Desire Luzinda lulinga kyasoboka abakazi bannaye nga tebinayonooneka
Nekati byayononeka, and there is what we call moving on. I moved on. I happily moved on, by the way. Yeah. Oyine myaka emeka. Jowulire oyine myaka emeka lero ense kikirize. Ate lwaki nchiyogera kati nze Sseguya ndolo otandise. Nabakuba ebifaananyi ne chopa. Wajjukira ku Gateway Beach. Kyenda munana nga WBS yakatandika. Ogenda gamba nayi 25. Bwe waba ayise emyaka 19. Kyenda munana naye njukidde bulungi. Kyenda munana genda eri nali mu let me say 98 nali mu S1. Kitegeeza kola ku WBS ng'oli mu S1. Oli mulalo. Mwasoka ku WBS. Sikulimba. Mwenze kujjukira bulungi. Njukira nnyo. Kale kati kujjukira gwali mwakati. Nze tojja kunzijukira. Gwa 12. Kyenda kitegeeza omwana yakola ku WBS ng'alina emyaka 6. Bw'aba alina 25. Biri byadda nnyo kanawuli. Sseguya tojja kunzija ku mulamwa. Emyaka jange. Kale katugambe ku mmotoka eyo gy'otuulangako buli kaseera. Nje ntuulako buli kaseera ekifaananyi mwalabye kimu. Mwalabye yengoye endala. Kannange. Ate kimu. Waliwo otuddeko olwasa kutte mu kiwato. Ngende ate kyekimu engoye zakyuse ate tannankwata mu kiwato tolimba. Yakunyonyogedde bunyonyogezi. Twalabye omukono ogujja eno mu kiwato. Tegulina gye gwayise bye mulimba. Olwadda. Naye omanyi nti nno omukaala Lwasa yanoba lwakubagwa. Tanobangako ekyo temulimba oli omukyala yajja kufumba temumuwayire. Bukedde wa leero. Mama mukwano gwo waawa ne peeke. Mukyala waawa atunula ku ebyo n'asirika. Atubalimu amagizi. Ekyo ekifaananyi kimu kuba 215. Ekyo ekisembyeyo. Yabaddaga nti nno emmotoka agiriko mu kifaananyi kimu ate nnaasaaga. Nze sinze bali ssebo. Nze ndi president wa Olugambo si bali abagenda ku Facebook ne baleeta ebifaananyi. Mba nabikubye sooka otutereka ebifaananyi ebyo ebifaananyi bya design Lwasa byadda bino eby'emmotoka bye muliko bipya bupya just easy. Kintu kirudde. Tulage ku ebyo nga mwaddola bazinamu muyimbi we badda bano era bangamba ya camping amasake na obitegeera bulungi yakola ekitebe ekikulu awandu wa dola 10 nno ng'ate ezo zakucamuka naye nga lwoza amuweereri nga bw'otegedde era nga bitegedde ez'omunda bitegedde kati emmotoka nagikubye ku Lwakutaano Desire Luzina nga mu kibangirizi ky'amakolera lya cash nga akagivamu yagivuga yagitambuliramu ku Lwakutaano ebitagambika mukwano gwe just emmotoka eyo egula sente ezisukka $10,000 egya dola gye milioni nga 360. Nenga mama anti oga nti wamuwa mulimu yakulira bakitunzi kigwowe emmotoka ezo na mama oba omusasula ki naye anyumiddwa ensi ebitagambika kaakati bwe nawulidde nti mukyala Lwasa alimu okunoba nenga kankubire ku Lwasa oyo yenze namunoonyeza oli yanoonyeza atangaze kati nenga Lwasa gwe kiki ekiriwo yoyo. Hello? Sebo nkulamusizza. Sebo. Sseguya Sebo wa Bukedde. Wangi Sebo? Sseguya Sebo wa Bukedde. Sseguya gyebale Sebo. Kale Sebo. Naawe gyebale. Kale Sebo. Mbadde mbuuza ku bannaye enkolaganayo ne Desire Luzinda leero ng'ate ekisuse. Naye nga tewali kyamaanyi. Omuntu gwe wadde emmotoka kati yavuga yadde eno n'eno. Kakati Sseguya oba kati nkugambe ki nina we nali ng'ate alina okujja okukola sho ng'enkwatako emmotoka ye neefa kati emmotoka ye weefa nembagamba mulinye sipeesi mu nsange wano mbafunire emmotoka kati bwe batuuka awo emmotoka ate era gye natumye endala neekeerewa naye nga nayenzi wano nkyaliwo sigenda kuvaawo kati mugende neyo eyange mukolesi kubanga ate ekimmotoka nze sikitwala ng'abalala bakitwala nze kimmotoka manyize esaabaza muntu nemutwala wange eri abagamba ndi nze nfiira ku mmotoka eno nze nina ogivuga so si yekka ne bamanejja bange abalala bazivuga kati nyinza okuga nti maze ennaku 3 niyo emmotoka eriko Lwasa ffe simanyi gyeri nagirekera muntu singa ngeri nnyo gyenjira bya mmotoka ezo nikasita mmanya nti mukozi wange naye nga tewali kyamaanyi Sebo. Nvaako Sseguya nze sina mukazi yali agobye mukazi wange gyebali ewaka omukazi wange gyali Sebo Sseguya tompayita wagambako olumu yanoba olwa Desire. Nvaako ebigambo mukubiteekawo ebyo nze mukazi wange tanobangako gyali ebyo
omukyala jali bwagamba kati gwe kyokola ng'ofunya ku mukyala namunoonyeza mama yagala ate nkulabako ng'osala musajja gwe nkumanyi naye nga tusiibula wano ebyobugagga bya Ivan Ssemwanga bididdemu ddala obuzibu waliwo ka WhatsApp akalabiseeko nga baga nti okkayanira ebintu ebyo omu ku bataata ba Ssemwanga agamba nti zali okubitwala wakiri ffenna tukola ki tubifiirwa ate abaana banayimulowooza ku baana people muleke okusaaga WhatsApp kakati point nejja bweti ekizibu ekiriwo nti ebintu bino byawandikibwa mu mannya ga Alice Ssenyomo e South Africa oluvannyuma lwa Ssemwanga ofuna obuzibu ne bamugobayo bwe yadda nga Ivan Ssemwanga bwe yaddayo yaddiramu Alice Ssenyomo kati babiwandiisa mu Alice Ssenyomo kyokka abaana bonna bamanyiddwa nga ba Ivan Ssemwanga ne Zali mukyala ayafumbako wa Ivan Ssemwanga biki byonna kitegeeza Alice Ssenyomo owner of everything buli property Brooklyn Colleges tayina mwana okitegeera wabigenda okukyuka ng'amannya gali mu biri tebaabikyusa kiba kitegeeza nti waliwo for example omu ku bataata gwe sigenda kwogera kati nenja mumwogere yagenze South Africa agamba osali obitwala kati byonna ngenda byasanguza waki byonna tubifiirwe kubanga Alice Ssenyomo teyaleka mwana bwe kiri kakati kiba kitegeeza obusika bwonna tewali inze nga n'abaagenzeeyo claimer of the estate of the deceased Alice Ssenyomo kitegeeza yagenda okukola obitwala kakati yagenda talowooza kuba kikabalala naye okitegeera bulungi kakati tabbu eriwo waliwo mwanyina wa Ssemwanga waliwo omwana yazze nti yeye wa Ssemwanga naye agala kubusika ab'ekika ne bampita naye tujja bbira bandowooza enkya ne bannyonnyola bulungi ne babitemaatema omwana ne bagamba nedda abaana bonna anyway tujja bbira b'enki ebyo teweefiirayo mukwasaganye kubanga abantu kimanyi nti gye bali baso ne banyabo muve mu